Halo nyabo. Halo. Ompulira. Network. Ompulira. Mpulira sebo. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangamye kubireko. Yes sebo. Aha. Agambye onkubireko nga njagala kumanya nze ndi musomesa naye waliwo musomesa Munange Ampalana yayagala kunkola ekikyamu kati simanyi. Muri basomesa mwembi. Nambako Edimasi alaga atagenda kuyingira mu bintu byaffe. Wagenda n'okola ki? Ngamba Edimasi. Njagala nyambe naye agata kuyingira mu bintu byaffe tebimukwatako. Nga lwaki tabiyingiramu? Munange yagaana. Kati yagaana nga ye yabawa nsonga ki? Talinako bukakafu talina asobola biyingiramu. Kati gwe bakuyitaani? Disagrees. Kati yene enamba gye wampereza ya musomesa muno? Yes sir. Muri basomesa ba primary ba senior? Ba primary. Ba primary. Yes sir. Kakati gwe kiki obadde oyagala akolere? Obadde njagala kumanya mazima. Nemetuukibwako mangu kikyamu. Kyekyo kyokka? Era njagala. Edimasi ono yalina ene. Edimasi ono ayingiremu nkakase. Edimasi asobole okuyingira mu bintu binafuna obukakafu. Oyagala Edimasi? Afuukidde zibu. Oyagala Edimasi asobole okufuna obukakafu? Yes sir. Ayingire mu nsonga zammwe? Yes sir. Gwe gwani? Disagrees. Kale tukyagulesi kale beerako tuvaako. Onaayogerako naye? Yes sir. Oyagala okwogerako naye? Njagala kwogerako naye. Kale beerako tuvaako. Kale. Hello? Baliko musomesa? Naye baliko. Nyabo kakati nyabo? Madam Grace wali? Madam Grace? Yagambako nti nno oyina mufunirako essimu. Nsonyiwa busonyi mbadde sitegedde. Talina teyakuwa namba era yakuwa yange. Anti mbadde just mbuuza nti osobola okumumpaako nenjogerako naye? Nedda ssebo. Bagambeko nti nze amutereka nsula naye oba nsiiba naye. Just mbadde ndowoozezza oba muli naye mu staff room awo? Nedda ssebo. Anti kakati alina kilasi ye gy'asomesa. Kakati kye mbadde nsaba? Anti kakati obuzibu nze ndi mutembeeyi. Ate obutembeeyi ate bugirawa n'essimu yange? Anti nedda nagenza ne muguza olugoye bwe ndumuguza ne lujjako damage n'alumpa n'angamba ngende nkole ki ndutereeze kati nalumaze olutereeza ate nkuba essimu ye teriiko n'engamba kankubireko ku ggwe kubanga neeyo mbadde njirina mutera okubaguzaawo engoye. Badde kugamba ngamba oba kiki olugoye yaluŋŋambako kati gw'oli luddawa? Mbadde nkyali eno gye nzero zitungira ku kyalaani. Kati olugoye osobola oddumpa nja ddumuwa kubanga kati bali mu meeting tosobola mufuna kati. Anti kakati wali badde osooka n'omumpa nenjogerako naye then nendukuwa. Gwe tofaayo olugoye yaluŋŋamba era osobola oddumpa nja ddumuwa. Madamu. Kiki ate? Nyamba anti nze njagala kumubuulira. Era okubidde essimu yange ng'onneesiga era wagifunira ng'onneesiga nti nsobola oddumutuusa akati obuzibu obusanzeewa. Ate kakati nze omutembeeyi oli ampadde kintu kyate kakati nange ate nkiwa omulala. Kati gwe onaalumuwa? Nja ddumuwa kubanga tukola naye wano. Kubanga ekitengi kino yakigula ssente nnyingi. Kuba sagala nnyo afune buzibu kubanga kyovola abantu ekikwasa omuntu yakigula ssente nnyingi njagala kiwaye mwennyini kubanga nze nange bwe kibula mba sina bwengeri gye ngenda kujja ssente kisasula.
kitengi naye omanyi bwe kiba kitengi lwaki tokiyinguza ate nga nakyo kiguzizza oli omanyi nina sista wange omukyalo naye ayagala nnyo ebitengi wali badde okiyinguza nenkuwamu ssente yakigula ssente mmeka bana siyinza kutunda kintu kyoli nga tanzikiriza kale ate oba kyaliko damage tajja kitwala bubi ojja mufunira ekipya bwekyo kinze kinguze kakati ate lwakulabe ng'okyambadde ngenda nkugambye nti ngenda nkigulira sista wange ali mu kyalo kati onampamu 10 bw'oli ludda wandagirira nze nyinye wano ka borders gyenkusange nedda kasooke enva eno ku kyalaani nja kukubira nga ntuuse kumpi nkulagirire wendi ojje nze nsobola okutuukako yonna wooli kale nyabo kakati ngenda kukubira kamalirize ekkubire kale naye tolwawo ate ennyabo kale amanya go gwani amanya go gwani nze mukunja wa biti mu Ndobeso maama nze tufudde neze nyumirwa obulamu olwo bunyumye naye banna nyumirwa obulamu bannange abasomesa aleluya kati nga tuddamu tutya Endobeso ndowooza mugiwulidde omukazi ono alina embeera yonna eyokwagala okutuusa obulabe ku munne oba nedda ndowooza yo oba nedda Ndobeso eno erabika ebaddemu eddogodogo balida batya omukyabbeyiwa mukibwa nti naboa mukazi asezza wuulidde nze mukunja abisa ensi asinje baliko wa mikwano y'omukazi mulogo asoose kwekaza neyeekaza nga bw'atamanyi naye olaba ku lugoye bwe yeewoomereza asala magezi afune olugoye lw'omukazi amuloge bannanga abantu balina ettima kakiwambiriza kyenenyenyenyenyenye kyagala lugoye kimulogereko olaba tandise okumegerera kirogo n'obulogo nze maama faadi wano ku Lukuli Road emakinde Lukuli Road agamba ki emakindye omukazi alagiddewo omutima omubi ku munne bannange omukyala byayogera bituufu kigenda mutuusaako obulabe kati kyagala mulogera mu lugoye bannange Grace toddamu kwesembereza muntu oyo ekyemu bw'agaana okuyingira mu nsonga zammwe yiiya amagezi amalala bw'ova ku ssomero eryo bujja funa obuzibu mubale kuweereza ono madamu Tina ekyotera beri kyotera batulabire madamu Tina ekituufu omukyala oyo alina kyayagala okukola munne lwaki bwe omugambye nti alina olugoye lw'oyagala okuwa oli ayanguye mangu okukkiriza oddukwata alina kyayagala omukola naye kasita oli ategedde amazima sibadde nze Prof. Manda wano ematugga webale nnyo Semmanda ono mutaasa b'ebbombo osaya tusa neyeekazaakaza omukazi naye ate bwogisa ku kitenge ate ekyebbeeyi nekasiima naye kyesinza okunsanyusa kakubuuza ati gwani tinze mukunja wa biiti nekawemukaawo bannange awatali kuwannanya omukazi ayagala kuloga munne bannange abantu nga balogo naye kasita headmaster awulidde bw'aba nga abaddeko ku Ndobeso nze maama jjakibwa n'ekiteredde naye abantu abalogo mmwe muli falumbe eki bisiraani mmwe ebisamusha bingi ku makya Mukunja Nakatwa ne Amotu mu balanguzi sisimuka ku Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga